Mwebale kwekumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle. Nze Murshid Segaba. Kale obukeeredde olunaku olwaleero amunnange nga results ezaavudde amunnange mu kulonda kw'e Kawempe North zisobodde okubeera nga zifulumye era kasooke nzikubuliremu ng'ebintu binene byasobodde okubeera nga bitambula. We twogerera yagenze maaso n'okubeera nga amunnange akwata eky'ekkumi ye Edward Stanley mutabani w'Obote yafunye obululu 22 yajjidde ku Independent. Kati eyagenze maaso n'okubeera nga addakaawo amunnange mu kyokubiri ye Moses Nsereko. Oyo omusajja yakoze katemba mungi nnyo mu kalulu kano kuva ddala mu campaign okutuukira ddala olunaku olusembayo. Kati yafunye obululu 32 eyazzeeko mu kifo amunnange eky'omusanvu ye yabadde omusajja Ismail Musiitwa yafunye obululu 39. Oyo wa PPP ekibiina ekyo ekya Jabel Bidandi Sali oyo bwatyo weyazze n'afuna obululu bwe era obwo yasobodde okubanga akonolayo. Kati omulala yazzeeko ye Henry Kasacca oyo wa Democratic Party yafunye obululu 10 basobodde okubeera nga amunnange afuna. Kati eyamuddiddeawo ye Mutazindwa Muhamudu oyo yafunye obululu 186 wa Independent. Kati omulala gwe tulina era ye mwami Sadati Mukiibi oyo muyimbi Khalifa Aganaga yajjidde ku kibiina kya FDC najja nankumbi seyeeri. Kati obululu 239 bwe yasobodde okubeera nga afuna. Kati eyamuzeekaawo ye Muhammad Luswa oyo naye wa Independent yajjidde amunnange ku kaadi ya Independent oluvannyuma lw'obutaba mu mativu n'ebyo ebyava mu kamyufu ka NUP. Kati ono yazze anaafuna obululu 240 yafunye obululu 200 amunnange mwana. Embeera bwetyo yasobodde okubeera nga etambula. Omulala ye Anifa Karadi oyo nonno aba Independent oyo yagamba nze engeri ekibiina kya National Resistance Movement gikironzeemu candidate waakyo sikkiriziganya nayo era saagitegedde. Kati ono n'asala okujja nga Independent yafunye obululu 381. Kati eyamuddiridde amunnange ye mukyala owa National Resistance Movement era nga ye muwala wa Vice Chairman wa NRM Farida Nambi obululu 593. Ate eyanywedde mu banne akendo yabadde Elias Nalukoola Luyimbazi ono nno yafunye obululu 1,764. Mubitegedde ebyo munnange byasobodde okubeera nga bitambula. Kale mu mbeera endala obululu ewamu bwabadde 275,996. Obwo obageze maaso n'okubeera nga bubalwa obulya bulungi nnyo buli bwe butuufu obulamu. Kati obwabaliddwa bwabadde 28,10 obwayinoonese 49. Invalid votes obufu buli 4,406. Kati obuwanguzi n'abanga owa National Unity Platform amunnange yasobodde okubeera nga abuukawo nabo. Embeera bwetyo bwe yasobodde okubeera nga ebeera. Abantu abali basuubira okubeera nga beetaba mu kulonda kuno eno baali eyo mu 19,900 okuviira ddala kwabo 19,900. Kiraga nti nno bano abantu abazze abali amunnange mu 20,859 batono nnyo tebaweza na bitundu 20 kwabo ababadde bateekeddwa okubeera nga balonda. Jjukira yali mu Parliament ng'akiikirira abantu beeyo omugenzi Honorable Muhammad Segirinya yafuna obululu 4,100 something there. Kati ono bw'abanga awangudde ku mulundi guno afunye
buli emugumu kasaamu kitegeeza n'obugatte ewamu bonna tebuweza oli amunnange bwe yasobola kubeera nga awangula ewamu kikulaga ki nti turn up yabadde ntono nnyo nnyini ddala nnyini ddala abantu abamu batidde okubeera nga amunnange bakubwa kuba buli woolaba omukuumaddembe ng'akutte emmundu muggo na biki kitegeeza wayinza okubeerawo akanyamberege kuba kuno kwabadde kulonda kale byonna ebyasobodde okubeera nga bibeerawo bwe bityo byafulumiziddwa babifulumizza era aba-NUP baabaddeyo eyo Makerere nga bakuumye akalulu kaabwe bagamba ffe weetuli nnyo teri n'omu ajja kubeera nga alangirira ebitali bituufu nga bo babadde balowooza nti bayinza okulangirira ebitali bituufu. Kati returning officer Henry Makabayi oyo nno yabadde mukambwe naye asobodde okubanga bw'atyo asoma ebyo yabadde alina. Nze Ssegawa Rashid.